ebula dimansi mbale bubazi ebigezo by'akamalirizo ebya UNEB okukolebwa ku mitendera egy'enjawulo mu kaweefube w'okwetegekera omulimu guno obulungi. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo ki UNEB kisisinkanye n'abalondoozi b'amasomero ab'ebibuga munisipaali n'ezidisitulikiti okusala entoto ku ngeri ebibuuzo bya PLE gye binaatambulamu mu mwezi gwa Novemba. Mu bisinze okubatakuza emitwe y'engeri y'okutambuzaamu ebigezo n'ebirala ebyetaagisa ng'abalondoozi b'amasomero bangi beesanga nga beeyambisa pikipiki ekiteeka obulamu bwabwe mu katyabaga. Gamba ng'abo abalina okuyita mu bibira ne mu makuumiro g'ensolo ez'omu nsiko. They are very hard to reach areas. We have districts where we have national parks and some of our inspectors have almost been eaten up by lions. Ensimbi ezitamala bulungi kukola mulimu guno nakyo bagamba kibagulumbye emitwe. Omulimu gw'okulaba ng'ebigezo bya PLE bitambula bulungi gugabanibwa UNEB ne gavumenti z'ebitundu. Kyokka kizuuliddwa nga gavumenti z'ebitundu nnyingi tezikyasobola kuwaayo nsimbi zeetaagisa ekiresse UNEB nga yeetisse obuvunaanyizibwa bwonna kyokka nga naye ensimbi zigyekubya mpi. So beesanga abakozi bakoze ssente UNEB ze babawadde ne beesanga nga batambuza empapula kati okugezanga ku bodaboda ekiba nga si kya mulembe nnyo kiri risiki nnyo kisa security risiki singa enkuba eba etonya akati nga bw'etonya mosikiza enkuba etonya mu bitemu bya PLE. So wabeerawo obuzibu bungi era minisita yeeyamye n'agamba nti okutuusayo ebigezo kizibu ddala. Tufuna abadistributagi batono UNEB betusasulira kati weekanga nti ebibuuzo okutuukayo abaana okubitandika atandika ssaawa 6 ne pepe ey'okubiri bagimala kiro likewise era n'okubikomyawo kati ekyo kiba kizibu ky'amaanyi. Ekyokubba ebigezo nakyo kikooneddwako nti nga bwefuuse empisa mu disitulikiti ezimu. Because you find that unfortunately for the inspectors of those districts and other local leaders, they have to make it is almost an annual pilgrimage to UNEB every year to meet the examination security committee because of malpractice in those districts. Now, some of us have no time for our children. No wonder we have a challenge. You feel a kid must be at school. You do not want to take care of your own kid at home. Let it be the work of the teacher. What about you, the father? No wonder some of us our children begin calling us uncles. UNEB era etubuulidde nti bo batandika dda okutambuza ebimu ku byetaagisa mu bigezo bino kubanga bulijjo ennindiriza yamenya ssemitego.